Zio gwa Desemba mwaka ogwedde ekirwadde ky'omutawaana ky'abaloka mu ggwanga erya China mu kibuga Wuhan ekisazi lya Hubei wa province ya Hubei kyatumibwa coronavirus gye buvuddeko omwezi oguwedde ogwokubiri bakikyusa erinnya ne bakiyita COVID-19 ku lwaleero kiri mu mawanga n'amatwalo agali mu 7 era nga ngenza okujja ku mpewo nga kyakakwata abantu emitwalo 89 n'omusobyo abaakafa bali emitwalo 361 okwetoola amawanga ag'ensanvu gye kyakakwata wadde nga wamu tekinatandika kubanga kitirimbula okulina amawanga ga Africa nga Nigeria, Algeria na mawanga mala. Uganda etidwa ku lukalu lwaga gwolekedde okubanga galumbibwa endwadde enkambwe ekibaliriza abakulu mu ggwanga okuvaayo ne balabula bannayuganda nti temutwala ndwadde eno ng'ey'okubalaata kubanga ssaawa yonna eyinza okujja mu ggwanga lyaffe. Amakyagaleera amawulire ageeraliikiriza gakedde kusaasaanyizibwa nti waliwo abagwira bana abakwatiddwa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe era ne batwalibwa mu kifo we bayawulira abantu abanoonyerezebwako ku ddwaliro lya Entebbe oluvannyuma lw'okulabibwa n'obubonero nga ssenyiga n'ekifuba ebyefaanaanyiriza ebya coronavirus. Ng'ekirwadde kino kikyagenda mu maaso n'okutakuza abantu emitu, minisitule y'ebyobulamu ekakasizza nga abagwira bana okuli ava e Bufalansa n'abalala 3 okuva e China abakwatiddwa enkya ya leero nga bayingira mu ggwanga nga bwe batalina kirwadde kino oluvannyuma lw'okwekebejjebwa. Omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Ainebyo ku lukomo lw'essimu ategeezezza nga bano bonna bwe beekebejjeddwa Uganda Virus Research Institute wabula mpaawo n'omu alina kirwadde kino. Ku makya minisitule y'ebyobulamu yafulumye press statement ng'eraga waliwo abantu bana betwaje kutaawo Entebbe nga balina obubonero nga fulumeko ne tubajjako samples ne tuzisindika ku Uganda Virus Research Institute. Results zimaze okukomaawo nga ziraga abana tewali alina ekirwadde kya coronavirus, so samples zivuddeyo nga ziri negative. Mu bufu bwe bumu ng'ayogerako eri bannamawulire ettuntu lya leero, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ategeezezza nti abantu ekirwadde kino tebasaanye kukitwala nga kyamuzannyo kubanga kyamutawaana nnyo. Nange njagala okukubiriza abantu ba Buganda ne bannayuganda bonna okwekengera obulwadde buno obwa coronavirus. Tukubiriza abantu bonna mu Buganda ne bannayuganda okunaaba mu ngalo lunye ne sabbuuni. Buli mukisa gwonna gw'ofuna okunaaba mu ngalo gukozese ne sabbuuni. Bw'obanga olina akalagala akatta obuwuka keeyambise emirundi egiwera. Naye n'omuntu atalina sabbuuni naye abeere ng'anaaba amazzi waakiri ameerere naye anaabe mu ngalo. Naye ng'ekikulu munaabe mu ngalo emirundi mingi egisoboka buli lwofuna akakisa. Era bw'osanga omuntu ng'ayokerera kayinza okuba akabonero nti akwatiddwa obulwadde. Buyinza okuba obulwadde obulala bwonna, ayinza okuba akwatiddwa musujja gw'ensiri, ayinza n'okuba ssenyiga ono wa bulijjo. Naye tetwagala omale kwekoona olyoka obuuke. Omuntu bw'aba ayokerera tubasaba agende mu basawo mbagirawo. Bikusakiddwa Eric Sebalamu, Crystal TV, Omunyo.